Yes, Culture Pride's Voices of Heritage. Kanyamu kulwendo. In the Culture Pride's Voices of Heritage, eddoboozi y'obuwangwa n'ennono agulumizibwenga atenderezebwenga awo ekitiibwa mwanga gona gamusinzenga mu nnimi zago kibeerenga weewaawo. Abaana b'obuwangwa mwebala okubanga mwekumidde ku Culture Pride's kinzizaamu amaanyi buli lwa mukaaga nga mulaba sheeno nga musharinga sheeno kizaamu amaanyi nzo omuweereza wammwe ne production team yange. Tuteewamu omusimbi Healing Garden agamba nti zeddumu okubeera ng'okola production yange ne kubaako Zubai TV, producer wange Jose, ne producer wange George, producer wange Shafiki, producer wange Elijah. Era ba producer bange mbawadde ku mentions. Yes. Nenteewamu omusimbi Paulina Cakes n'agamba nti Zedmonk omuntu yenna ayagala cake ya function, cake ya birthday, kyonna beera ng'onoonya ku Paulina Cakes ku TikTok ku mitembagano egy'enjawulo ojja kuba ng'omufuna. Nenteewamu omusimbi Trek Promotions ku kya digital marketing services ayagala okubanga digital marketing services ze azifuna promoting social medias kulonda bululu byonna Trek Promotions abikwasaganya. Omutesiteesi omukulu Zedmonk Sabatontomi Kabobi Akram, you know, zamunyo bazirunga banoza enchi enva tosalunga bano tasinozaako. Kambanjulire kyembategekedde olunaku olwaleero eddagala lyaffe. Yes, mukanyomero kaffe ke bayita akeddagala lyaffe ndi wano okubanga njogera ku ddagala lya Kiggwe. Ngenda kwogera ku ddagala bayita gwe Kayayaana. Abasinga mmadde muliwulira buwulizi temulitegeera temanyi nkozesa gwe nno yaalyo. Kayayaana mwana ttono bamukozesa mu bintu bingi nnyo. Ndi wano okubanga nkunyomerako abankutemerako ku migaso egimu. Omugaso ogusooka agattibwa mu kyogo oba ekyogolozi kye bayita gwe nno ekinaabirwa. Eky'omuntu omukulu asobola okufuna emirimu gibeere nga yaayaanirwa buli gyabanga gwe nno ng'alaga. Agattibwa mu kyogero eky'abaana abato. Kayayaana asobola okubanga gwe nno omugattamu afune. Olaba akasajja ako abakazi bakettanira nnyo. Ogamba akavubuka ako lwaki abakazi bulamu baggwerawaako. Maama waako yakanaaza Kayayaana nga kali kakyali kato naawe osobola omubuna ab'obukulu gwe nno mu kyogero. Kayayaana alina emirimu gwe nno egiganya okuggwa beera ng'omunoonya akajja kubanga gwakuyambako. Osobola ng'okubanga omukisa gwe nno oguzza awonye ekifuba asobola okubanga gwe nno omugaayaako. Mugaaye kajja kuyambako kubanga ekifo ekyo kigenda. Buli muddo gw'olaba nga ddagala lyanda wano mwanattu jjajjaffe oba kitaffe Ettonda lyatonda lisobola okuyambako mu kuwonya emibiri endwadde ez'omubiri munda n'ez'okungulu oba n'ez'omumyoyo beera ng'olikozesa. Kayayaana ddagala lyokka lyosobola okubanga okozesa okubanga wettanirwa likozesa gweno ne mu kusankizira okukansira omuntu oba okukansira ebintu byo beera ng'okasira bizinensi yo ne Kayayaana ejja kuba yettanirwa tekubeera kuloga. Katonda yatuterawo ebintu bino okubanga bikuyambako mu bulamu bwa bulijjo oleme kubanga okaaba buli kadde kadakiika. Tugende ku kanyomero kaffe ke bayita ak'emmere yaffe. Akanyomero kano kabadde nsomesa ku Kayayaana. Ndi wano okubanga nkuwa akanyomero kaffe kaki emmere yaffe. Emmere muleme kulya nga muya buli. Nabagamba wemba wendi emmere ogenda kugirya ng'ate omanyi n'emigaso gy'oba ng'ogifunamu. Emmere ya leero ngenda kwogera ku ki? Omulondo. Omulondo lino mmere mwanattu ate nga temukimanyi. Emirandira gino giyambako mu bintu bingi nnyo. Abasinga mbadde mugaaya bugaaya nga temanyi migaso gyagyo. Omulondo gukuyamba ki? Omulondo gukuyambako gwe nno yatomera endigwa aba abasajja batalina manyi g'ekisajja nga balyongoyongo. Omulondo guno gusobola okuba nga gwe nno gukuyambako gungattiremu ebintu bino wammanga obeere nga gw'onoonywa. Kwata emirandira gya karoti beera ng'ogigattamu. Kwata ekinyeebwa beera ng'okigattamu. Kwata emmwanyi beera ng'ogigattamu. Bifumbe nywa ojja kuba nga gwe nno ofuna amaanyi go. Nywamu ennaku 3 itaka nakyejwe ojja kumbulira mwanattu gwe nno gw'onaanyumirwa. Awunya akamwa mwanattu gwe nno ng'oli eyo omulondo ddagala nnyo osobola okuba nga gwe nno okozesa. Gattamu ebikola bya jambula gwe n'omujaaja obeere ng'onywa ng'ofumbye beera ng'onywako. Bijja kuyambako okubanga akamwa ko kalekerawo owunya. Guwonya omusujja gwe bayita ogwamulalama. Gukwata nnyo abaana abato oba n'abantu abakulu. Ogenda kunkolera ki? Nkwatire kye bayita ebikola gwe n'ebyekitefeeri. Kwata galiki, kwata mubisi, kwata birandira gy'ebikola by'enjaga obeere nga mwattu gwe nno obigattamu. Bino byonna osobola obigattamu n'ebikola by'ekyangwe ekiganda bisobola okuba nga bikuyambako okugoba ku musujja ogwamulalama oguli mu mubiri gubeere nga guggwamu. Alina pressure sukaali fumba gwe nno onywe. Nkulamba ki ekirala ekikuyambako mu mulondo guno. Gulina emigaso mingi nnyo. Mulogaso mulala gwe guno gwe nno alumizibwa ng'ogenda mu nsonga fumba emirandira onywe nga mwana tugikyabuguma bulungi nnyo. Ako kabakyala mwadde mulowooza basajja bokka be bagikozesa. Kati nno Zedmonk Sabatontomi tugende kanyomero kaffe akalala. Yes, sagala sawulidde saategedde
akanyomero kaffe ke bayita ak'obuwanga n'ennono ndi wano okubanga nkuwa ku bintu gwenno bina ebitabulanga mu maka g'omuganda gwenno omugumivu. Ebintu bino bina wammanga mwe muli emmwanyi kuba y'ennwanirizi ya buli kimu ekyaffe gwe. Mulimu ebbombo, mulimu oreza, mulimu ne kye bayita gwenno akabaani. Ebintu bino wammanga birina emigaso ki? Ng'omuganda yenna ali eyo beera ng'obyettanira nnyo emmwanyi. Emmwanyi eno y'ennwanirizi ate gye bayita entabaluganda. Entabaluganda ekola etya? Yetabaganya ffenna abagenyi bwe bajja ewaka ng'olejjayo gwenno ekibbo kyo ng'obawaako balya. Emmwanyi eno okozesa atya? Osobola ogikozesa ku kirala, osobola ogikozesa okubanga mwana tozza gwe omukisa. Kasuka emmwanyi zo mu maaso, kasuka emabega, kasuka ebuvanjuba n'ebuvanjuba obeera nga gwenno egiyambako. Koola amaanyi go osobola okubanga ogakozesa. Bajjajjaabo gu mwana tebalya mmwanyi, tebalya mmere. Mwana emmwanyi erina mugaso ki gwe omulala? Emmwanyi ekuyambako mu bintu bingi nnyo nabisomesaako naye nzi wano okubanga kugamba nti no tolina kubula mu nnyumba yo akabaani. Akabaani funayo akawota misambako obeere ng'okateekawo obeere ng'osinziirako essaala. Emisambwa giwulira akabaani era giwagala nnyo akakkaako ak'omuvule oba mwana gwenno akaaki ekirala. Kyonna kyonna ky'okozesa beera ng'okwata akabaani ako ogattamu ennyondo ya jjajjaffe kiwanukamu kwota misambwa obeere ng'osindika essaala ejja kutuuka bulungi. Ebbombo n'olweza tebyabulanga maka ga muganda ate nga bibisi temunaba gwenno eby'empunga aba eby'obuwunga. Kitegeeza ogenda kuwunga munaaba ebintu ebyo nga bibisi olw'okuba nga bizza gwe emikisa. Bibayambako okubanga mwana tumuggyako obukyafu abavubuka muwunyawunya mukozese gwenno ebbombo. Emikisa gy'okudda kozesa gwe olweza. Ebyo bintu bina mwana tebitabulanga maka ga muganda. Akabaani, olweza, ebbombo sako n'emmwanyi mujettanire ejja kubayambako. Zedmo kusaba tonto mbadde nga nze mbabiddeko. Yes, akanyomero kaffe ke bayita Yiga Olulimi Lwo. Wano wetuyigira olulimi, wetuyigira engero, wetuyigira ebisoko. Nayagala nsoke mbasomesa engero na bisoko. Bayetere ennimi ez'enjawulo nazo muziyige. Asazibanga zaffe za wano Nansange. Ebisoko bya leero tugenda kusoma ku bisoko bino wammanga. Okusanga omutaka w'ekalungu. Okusanga omutaka w'ekalungu kitegeeza kusanga musota. Okuwona mayanja ow'olusenke. Okuwona amayanja w'olusenke kuba kuwonya kabinga k'amaanyi ekitunga kibinga ky'amaanyi n'okiwona gundi yawonye mayanja w'olusenke. Omutugunda okubala emmwanyi. Omutugunda ogubalira emmwanyi kintu kibeera kirungi nnyo obanga kinyuvu. Okubinuka amasejjere era ejja binuka amasejjere buli kakiika. Okubinuka amasejjere kubeera kusanyuka oba kujaguza buwanguzi ng'owangudde kuba kubinuka katobinuka amasejjere. Okukuba evvu. Okukuba evvu nti gundo yakuba nnyo evvu aba akudaala nnyo. Omuntu omukudaaze aba mukubibwa vvu. Olugero lwa leero tugenda kugamba lugamba nti okulya ennyingi si kuggwa maddu. Olugero lwa leero lugamba nti okulya ennyingi si kuggwa maddu. Yes, olugero lwa leero lugamba nti okulya ennyingi si kuggwa maddu. Kitegeeza ki? Mu bulamu bwa bulijjo ffenna tukimanyi omuntu ng'alina ekintu gwenno kye yettanira ennyo n'okimuwa mbungi abanga agamba takikkute. Nazzi kuno omusajja nga nze Zedmonko nyumirwa nnyo oba njagala nnyo okulya kye bayita akakoko. Wompeko kennamba mba nja kugiseesa naye tekitegeeza nti nno ngenda kuba nga ngikkuta. Nja kukkuta olwaleero n'enkya nja kuba njagala. So mwegendereze ebintu ebisinga musinga okwagala. Tosobola kubikkuta amaddu gasigalawo galina. Okulya ennyingi si kuggwa maddu n'ekirala mu by'emirimu. Omuntu yenna ng'alina omulimu gw'asinga okuba ng'ategeera ng'erayija wange oyo mukugu nnyo mu kapiira. Akapiira bakasamba leero enkeera yagala akakeere. Kitegeeza tasobola kakkuta. Tosobola kukkuta kintu. Mu bulamu bwa bulijjo beera ng'okireetinga n'emirimu gyo kulaba ne wantu gwe gy'owangalira. Mulimu omuntu omu nga ye mwettanize w'abakyala aleka kwagala nakyeje ayagale nakkalo ayagale nagundi bagambye mukulu shafiiki wonna ayagala nnyo abakyala togenda kubakkuta kuba bondagala ndamu mwana tuteziggwa gwe mu lusuku n'olwekyo toba na mululu mu bintu ebisinga mu bulamu bw'ensi n'ekya ssente beera ng'ofuna ekisamusaamu bw'ofuna ezikubeezawo ne famire ogw'oba ng'olyako beera ng'omata n'ekyo omutonzi kyabadde akuwadde. Okulya ennyingi si kuggwa maddu lwebadde olugero lwa leero. Weewaawo agulumizibwe nga tenezebwe nga w'ekitiibwa Manga Gwenaga Musinze nga mu nnimi zaago kibeere nga weewaawo. Mubadde balabe balungi abeekumidde ku Culture Prides Voices of Heritage eddoboozi ly'obuwanga n'ennono. Wano wetusomeseza ennono, wetusomeseza olulimi, wetusomeseza eddagala, wetusomeseza n'emmere. Programu eno nnungi nnyo era nkowoola Obwakabaka bwa Buganda nga tuyita mu Buganda Tourism Heritage Board
mujje muwegatte ku bintu nga bino. Wemba nga nkola ebintu nga bino nga sisasuddwa, nga nkola ebintu nga bino nga nteekebwamu ssente, abantu ate batabivunaanyizibwa nako. Kati muwaaki mutuula eyo ne muba nga temujja kuteeka mu bintu bino ssente. N'Obwakabaka obulala tubukoowoola kuba twagala kubanga tuleeta bano barapa abanyolo, tuleete barapa abasoga, tuleete barapa abanyankole, babeerenga nabo baterenga stories z'ebunyankole, babeerenga baterenga stories yonna regions ez'enjawulo. Seno shona giteekawo si ya Buganda yokka, wabula ya buli omu abeerenga expressinga their essence of cultural pride. Kategedde. So production yange ababeerako be ba Zubair TV, mwebale nnyo omulimu gwe mukwasaganya, ayagala okumukwatira emikolo documentary, oyina mbaga, oyina kyonna Zubair TV production muginoonyeko ku mitimbagano gyabwe webali baweereza. Paulina Cakes ayagala cake yonna, birthday, mukolo gwa mbaga, kukyala kwa byonna Paulina Cakes munoonyeko ku mitimbagano gye, ajja kuba kuwa omutindo. Nurest Track Promotions n'agamba ku kya digital marketing nti wendi ayagala digital marketing services noonyako ku kya PR marketing byonna bikwasaganya Track Promotions. Omutesiteso omukulu Zedmox Sabatontomi Crown Babo King of Rap Sando Parasa Freestyle mere kulya munoonyeko ku mitimbagano gyange egy'enjawulo awo embeera nga tuteeka content wa phone. Buli lwa mukaaga ku YouTube yaffe ya Ethnic Pride Organization kwe tusomeseza. Temuvaako musharinge link mubeere nga muweereza awalala. Mbagala nnyo. Nsaba Katonda abajjajjange abankuumire.